Madam, nyawo. Madam, sawa majja. Ogenda. Sister. Yatugende. Ogenda. Wakamala okusuula eyo ayogera kusuula. Gende. Ogenda. Wamajja mu abone. Juuko. Ngamba gwe Juuko. Kuwulira nnyo. Ozikola ki wano? Madamu gwe wampise. Kyogamba tomanyi kikuyisiza wano. Ssebo njagala ssente zange. Za wiikisi ezo. Omaze wiikisi 2 tukuteya ku 3 tompa ssente. Kyokka n'olinda nkuyite. Nkuyise era ngamba tomanyi lwaki oli wano. Lwaki wayingira omulimu gw'otamanyi? Madamu omulimu ngumanyi. Sente nzimanyi zo kituufu kye. Ziriwa? Zo sente nga zo bwe ziri. Oyinako mmeka kati? Oyinako mmeka? Tukutte wiiki ya 3 oyina emitwalo 18 gy'ogenda okumpa. Ozina sente mmeka w'oli awo oyinamu mmeka? Mama sente zo nzimanyi. Sente zo nzimanyi kituufu ky'oyogera zezo. Zezo era we ziri naye. Ziri wampa sente. Kansooke nkuyitiremu ko ku busoomoozebwa ke tusiŋŋaana olabe. Kati okuva ku mmande ya wiiki eri ku mmande okwo kwennyini poliisi yankwata piki n'egitwala era piki nnyingi ze baatwala n'obwetuukayo ku poliisi ezimu zaalemerayo naye nze ne nnwana nnyo n'engamba yaffe keeveeyo era n'engijjayo ezo ne zigenda kati mba nva ku paaka bwe nti nzikirira aba city council ne bankwata nvuze waanuwe enguudo mulimu waanuwe ne tuwe era baali bagitwala nenfuba nnyo okulaba nga tebagitwala era nenjijjayo ezo nazo ne zigenda kati ku Lwokutaano bannyingira mu kibuga bwe nti wano ebazimbye ebiyitirirwa oba walabyewo simanyi watuseeko mu kibuga era abapoliisi ne baddamu ne bankwata mbu wayitawo bakungu bokka nze naye simanyi nti wayitawo bakungu bokka era ne baddamu ne bankwata era ne nnwana nnyo nenjijjayo n'ezo ne zigenda kati nenfuba nnyo wiiki eyo ninoonya sente nenfuna n'omugagga nampa emirimu nange nedaba nga mutuufu sente ngenda kuba nzifunye naye mbazi naatero ziweza bwe nti oba akasumaali kaavaawa nekafumita omupiira nekatuuka munda eyo nekeefunya bwe kati nekagufumita munda obutuli ne buba bungi omupiira gwonna ne gufa era nenkwata sente zinalinawo nengula omupiira omulala kati gw'omupiira gwe naguze mulungi gugenda tukolera gwe kati gujja tukolera ogwo Tunuulira nga palapalanya ebigambo. Onyumiza traffic basirikale LDU. Ssebo njagala kumanya nti ani yaani ku bonna. Ani yaani? Wiiki tukuteya ku 3. Oyina emitwalo 18 gy'ogenda okumpa.
nkubuuza nziraamu olina emitwalo 18 weeks 3 opalapala nnyo dde eno dde eri sikutegeera kati maama nze kyensaba ompeeyo ennaku nga bbiri naye sente zino nzijjuze ezibulako nnaku nga 3 4 oba 4 talaba tumanyi nakyoyogera sikkiriziganya na nnaku 3 4 ssebo ompulidde juuko nkuwadde ennaku ezo ennaku 2 oziraba ondeetere sente zange juuko ntamisiza piki oli mubbi juuko oli mubbi ziriwa kati olinawo mmeka njagala oŋŋambe z'olina z'obompa tontandikire ku ezo olinawo mmeka kale wano wo siinaawo naye nga ninaku naye nga ziri waka byonna byoyogedde oyogedde ki wedda mmanyi ompuliriza byonna byenjogedde kiraba opalapalanya bupalapalanya bulaki tompa sente zange nkuwadde ennaku ezo ennaku mmeka wallahi ya Mungu nyoni nyenda sente zangu oleke nkugambire oli mjagalwazi munu tinkwenda kunjagalala oleke nkugambire iwe mwana wiwe mpa sente zange obuliro munakola bulungi ku stage naleeta sente mu budde naye gwe n'olinda nkubira essimu nojjano nombuuza nti simanyi kindeese sinsiya stage tukolako za njawulo zitya yange ya mu kibuga kati yinza okuba nga yange abagyetaaga bangi abagyetaaga bangi kati olina okukola vaayo mu tawuni odde ku bbali nze njagala sente sitalina stage kati noonya engeri gy'ompaamu sente zange obulidde nva mu maaso tambula ogende nkoye nagula piki nagigula miliyoni za sente naye tompangako wadde emitwalo 5 mbonyeebonye piki yebba wange piki ya buli kimu yenzijanjaba yerabirira abaana bange saagala kunsumbuwa saagala okomawo wa Bosi woyo ali biki? Ale tomulabye. Omukazi yanfuukidde ekizibu. Agala sente, nange sente siziraba. Omanyi omuntu atawuliriza. Takolaganika naye. Nze okusinziira nga we mulabye. Bosi waleka mulogo. Era nze sikiwa nga nsobola okumala naye wadde omwezi gumu bwe guti. Naye kati ku bbanga lye mukoledde, bantu butasiima. Nga muvugidde piki. Lindako. Okumaze naye ebbanga ki? Mwaka gumu n'ekitundu. Kyokka ekisinga okunnuma, ekibi kyanvumirako kikadde bwe kadde embeera mu galaji. Noonya sente siziraba. Alowooza sizaagala. Nange njagala nzifune naye musasule nange siziraba. Kati kankuwa amagezi. Ky'oba okola, kwata gu piki gwe ogumusuulira awo. Kubanga bw'oba tolina piki, kikwanguyira okufuna piki. Martin, bwe tolina piki, bwe ng'oludde okugifuna, kati nsuulewo eyange. Nvuga eriwa? Sebo, gwe linda koze nno omugagga. Esawa yonna ntuusaawo agenda kunjiwa mu piki mpya. Egenda kuba etuuka esawa yonna. Kikwanguyira okufuna piki nga tolina piki. Ebyo naye zikamala okutuuka ewaka. Etereezeemuko ndabe ekiddako. Ndeko nawe ku stage nabo banfuna ku sente. Kale. Baza akusa omukazi. Calvin, okimanyi nti nno abantu ababeera n'ennyukuta zikkaalo tubeera balungi ate nga tulina ekisa. Mukazi ogamba kyolo mukazi. Tulina ekisa ate nga tuli balungi wamma si kyo. Mumuli balungi kale nawe nkulaba oli mulungi balungi. Kalo, nakutumya omwana mulimu byammwe. Mami mbadde mulungi. Ate omugenyi olagawa? Munange mama obudde bugenza ate nga zalina ebisumuluzo byeka. Waba wadde ennamba? Kuba mbadde njagala poliisi bwejja bweti nkukubireko jjo bannyonnyole. Ebale kubeera na mutima mulungi. Kale mama. Feel free anytime you come. You can always feel at home, okay?
kale bambi beera bulungi. Ekintu oseko kizibu kyakutegeera. Kiki mubadde omusajja tasalikako musale. tukoze iki? Buli bwe mbanga amwetondera tanzikiriza mbakira bubakisi. Tukoze iki? Angambye ekintu kimu taddangamu okunsanga nyimiridde naawe yadde okusemberera. Ate ze mbakoze iki? Yogera mpola. Nawo nkanze kati kisi nkoze iki? Kati kyeteekemu mu mutima gwo buno bwe tuli mu bufumbo. Omuntu bwakugamba ekintu oli yantwala. Naawe ndeka nze mba nemanyi oba nakiki. Wabula nze nkubulira emirembe gimpeddeku kati simanyi nakyakukola. Kati obutakanya bwabwe bafunye byebyo byabwe byeri ku mulimu ng'abasajja ffe neffe tuleno ng'abakazi. Kati ate golowooza ebyo bibakwatako yo obusungu abujja ku mulimu najja buleetera omu. Naffe nante bitukwatako saawe bitukwatirako. Kati nze mbadde tutunulayo bawuuyo. Likayo sewa. Oli otya mama? Likayo sewa. Ngombuliza bwe. Jeni, muli bulungi? Mam. Amanya nze Martin nga nvuga n'ejjuuko ku stage yemu. Obadde oteesa otya? Naye mpulidde olina okwemulugunya erijjuuko mbotasasula sente zo. Zo tazinsasula. Ate nga jjuuko oyo golaba ye musajja asinga okukola sente ku stage yaffe. Jjuuko akola sente empya n'enkadde. Asengula omuntu n'ebintu bye byonna. N'avuga ebisowaani, mabaafu, avuga fridge, n'avuga ebitanda byonna ku piki okwo. Jjuuko avuga n'abafu. Kiki? Okubatwala gye bagenda okuziikibwa. Piki yange kwavugira abafu. Ate nga baliko sente era zifuna mu bungi. Nene neewuunyiza nnyo okulaba ng'apalapalanya mu maaso go. Naye kakati nze maama nfunyemu ekirowoozo. Ne ngamba okusinga gwe okulumwa omutima kuba kati olina amaba mangi ku mutima. Ne ngamba kanzija twogere maama, piki eno ogimpe. Kuba manyi piki naawe wateekamu sente zo ng'oyagala ofunemu. Abantu bwe bati basinga okubatamya omulimu. N'olya nga piki ekutamya ate nga wateekamu sente zo ng'oyagala obeeko ky'ofunamu. Mbadde nsaba ompe piki maama, ngivuge. Sente zo ngenda zireetera mu budde. Abaleta kuwa emitwalo 6 mu wiiki. Nze ngenda kugireeta ku Lwakutaano. Mu nnaku 5 nze nga nkuwa sente zo. Ani gw'obuzaabuza? Mwenna mwe bamu. Muzaabo era gonsiibudde. Owulidde? Muzze babiri. Wenna oyogera sisobola nakakasa. Sobola kakasa gwogenda kufaanana otya. Mwenna mwe bamu. Mwenna muli babbi. Kati nno kankubuulire nkoye embeera embi. Nkoye. Kyenina okukola oba oyagala nkuwe piki yange. Wuliriza bulungi kye ngenda okugamba. Sasula in advance. Oba osobola okukikola osasula emitwalo 6. Ompulira bulungi ng'osasula wiiki gy'otannavuga. Olyoka otandika okuvuga ate ozimpe ziri kati oba tozireese zino ekingitwala ate ne sente tobanja. Okitegedde? Ekyo ky'olina okukola bw'oba ompa in advance awo tujja kukolagana. Okay, kakati maama ekyo si kibi naye nange mbadde nteesa. Otya? Nze sente zo kanzireete ku Lwokutaano kuba kati bw'ongamba nsasule nga sinnakola mba sinawe ngenda kuzijja. Nze mbadde nsaba onneesige ongezese wiiki esooka. Tulemaganye ssebo. Tulemaganye tonsanze nga nnoonya bavuga piki. Ompulidde ngamba paakinge. Sagala kunemerako ki? Ntekawo nkolagana. Yekubuuza ogenza okwenkanaawo wonna wooli nga tofunanga sente zigula piki lwaki onnemerako? Tosobola zinoonya n'ozifuna wenna nonnemerako nenno. Sagala tambula onviire. Tyenda kummanirira buli doyendya niwo ogimpa. Tambula onviire. Mwana muli gaibi. Bwidye guviire bwidda kundiba. Tyenda. Ndi mukazi munaku. Tyenda kundiba nga mbona. Ogubonayo.